abalungi be basinga obungi ababi. Mbotyo abalabi ba Dream TV nate tuyingiddewo ne programu yaffe nga bulijjo abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Essanyu tugamba obali divaawa oba ani akuwa essanyu naye twakyogerako mu programu yaffe ezaggwa nti essanyu litandika naawe gwe nga ggwe. Beera musanyufu n'ebyonookola mu lunaku bijja kuba bya ssuubi oba bya busanyufu era bijja kuleetera okukola ebikolwa ebirungi eri ggwe okutandikirako n'abo abakulinaanye. Ku puroguramu eno yennyini tugezaako okunyikiza oba tunnyinyintiza ekigambo ekiri nti obulungi bwe businga. Yes, ebikolwa ebibi abantu ababi bafubye otubuutikira naye ebirungi bye bisinga. Yonna gy'oli kakasa nti okola kirungi eri ggwe eri abaana bo ne ku lw'eggwanga lyo ng'omuntu. Puroguramu eyaggwa twali twogera ku muyimbi w'eggwanga obudde ne bututimawa ne tugamba tujja muleeta mu puroguramu enaddako. Awo wennyini we tugenda okutandikira erinnya lyange nze Nantongo ndi ne mwami mukulu Alex Mukulu ataanye wano nawali atutegeeza omuyimbi w'eggwanga yani oba artist ow'eggwanga yani era elements ki eziraga artist ow'eggwanga. Awo wennyini mwami mukulu we tuba tutandikira. Artist w'eggwanga ekibuuzo ky'obuuza tegamba nti artist w'eggwanga yani awo boyagala nziramu erinnya nti gundi Chameleon. Nedda artist w'eggwanga abaatya kyekibuuzo so si yani yani ojja kundekera okwogera amannya kiki artist katugambe butafaali ki obukola artist w'eggwanga nkugambye tuva ku okuyimbira wali ku kyalo kyewammwe local level then tugenda ku national level. Omuyimbi ow'eggwanga ekisooka aba ayimbira ggwanga tayawulamu bakyala na basajja tayawula bantu aleeta okugatta abantu abo bonna omulundi ogwo mu luyimba lwe ng'ayita mu ddoboozi lye. Tayawula nti nze njagala gundi yekka oba njagala baganda nayimba abannanga abawala abaganda balungi nnyo abawala abaganda ate awo agenda ku kiri image of God nti omuwala mulungi nnyo so si abawala bangi bendaba mu nsi sirabanga mulungi asinga ono Ntongo. Kati singa teyateekamu ekyo sirabanga mulungi asinga ono Ntongo lwandisigadde nga luli national nti abawala bangi abalungi mu nsi yonna ekyo kigenda bwonna kigatta buli omu naye bw'ateekamu Nantongo awo nga ate oluyimba alusudde ku levo ye ne ludda ku ye ne luva ku national ne ludda ku lokalite ye ku Ntongo yekka yali alugamba Ntongo yekka. Kakati awo abaalemeddwa okubeera omuyimbi waki w'eggwanga naye nga lokale alyoke ate ova mu kuliyimbira eggwanga n'ogenda ku kuyimbira region East Africa kwali ebyo nabyo ebirala kwali naye tuli ku national ate n'ova awo n'ogenda ku continent. Yes, so omuyimbi toyawula national muyimbi tayawula issues eziri national tezaawula bwe tuba twagala amazzi tuba twagala amazzi abakazi abaana bwe tuba tunoonya amazzi ge tuba tukola ki twagala olidde tekyawula. Nena muyiiya oba muyimbi oba muyiiya ansonyiire ddala oba n'abalabye mu nsonyiire ddala simanyi kiti kyagwamu wabula kyemmanyi nti abeera behind ennyimba z'abaana abo Paul Saka ali ku national level. Saka yes yandibadde ku national level definitely. Saka agira n'agenda n'adda era ku lwoko n'agenda ne kuki naye nga Saka y'omu ku ndowooza ennyimba ze ezimu waliwo akayimba kayimba akalungi ennyo Uganda yange neeyitira Luganda lutya nkweyitira mama nkweyitira otyo okiraba kakati Uganda zaabu ekyo kiri national okujjako nti omutawaana gwaffe tulina ennimi nnyingi olw'okuba kiri mu Luganda kiyinza okubeera diminished okiraba naye nga ekintu ng'ekyo kakati bw'oyimba bw'otyo nti
Uganda nkweyitira ki Zabo nkweyitira maama that is all inclusive kubanga Uganda fene tukola ki etukwatako therefore there Saka becomes a national messenger. Omuyimbi omulala bamuyita Sulaiman kale bamuyita King Saha omumanyi simumanyi. Okay. Gundi yawula nedda kansoke nkuwabule yawulamu omuntu okubanga omuwulira n'okumumanya. Nenkubuuza Paul Saka nkugamba omumanyi n'ongamba omumanyi. Paul Saka yajjako nawana omumanyi mumanyi twayogera naye nayogerako naye. It's okay kale King Saha tomumanyi naye Paul Saka oba otulaba sikyo twayogera. Okay. Nakati King Saha tomumanyi naye omuwulira. That's okay. Yes, kati ayina oluyimba naye na sima bulga jina wanemirembe gyaliwo musembere mbawulire. Simanyi oba ali oluwuliddeko naye nze mbadde ndowooza nti naye ali mu bayimbi b'eggwanga. Gyaliwo ne kibaaki lumaleeyo oluyimba nze ndumanyi ndumanyi agamba nti mirembe gyaliwo abantu ne bajja ne bagisattulula ne babisattulula abajja waliwo abajja musembere mbawulire kamulinga kaliwo wano bumanyi bwaliwo kati nabo abajja ne babisattula nga bwe tunatula ku kyoto nga batuwulira anti kakati wulira embuulira ye esajjula egabanya ate egabanya anti kati bade abajja bagamba baani abo abaabyonoona ebyo ebyaliwo baani bannayuganda nabo kyenkuga nti omuyimbi w'eggwanga bonna babalira inclusive tovuma mulala ate n'owaana omulala tugeraageranye Uganda Zabo n'emirembe gyaliwo bombi bayimbi zombi nnyimba ogamba King Saha nedda si King Saha siri ku Paul Saka siri ku King Saha ndi ku luyimba emirembe lusigala ku loko lwa nsonga ayina baalumba abagamba nti bayonoona ebyo ebyaliwo ate nga bonna bannayuganda Saka therefore the song Saka awaana the nation all inclusively fenna. So omuyimbi w'eggwanga aliwo kuwaana gwanga si kuwaana kyokka kati ate bingi byalina okukola nemulugunya nti ate nga bungamba bwe nemulugunya nina bennumba anti nationally wuliriza ne mu kwemulugunya katugambe bwe mba nemulugunya ku mukyala wange nemulugunya ntya nga muvuma oba nga mulaga kyakkola ng'omulaga kyakkola webali nnyo kakati bali tobavuma balage kyakkola babiwulira nti emirembe ate oba tebawulira kakati anti wulira kakati oteekayo lwaki ennyimba zo nga tebaziwulira kati oteekayo zaaki nedda okubalaga ebyokukola tebabiwulira tebabiraba bawulira kati tebawulira kuba bali mu gavumenti balya baga nti omuganda tayogera nga alya n'emmere kene bavaako bweti bijja kubaddira babiwulire nga bibakomya bibaddira nga bibaddira kati tebawulira bulungi lwakuba balya naye bajja kubiwulira. So omuyimbi w'eggwanga tasaanye kubanga ayimba ng'ogabanya ate abantu b'eggwanga eryo olina kubanga obakola ki ng'obawa birungi yes ebirungi bye biki oyimba ku mirembe ku ddembe peace okweyisa obulungi joyi essanyu obugumiikiriza ebintu bwe bityo era abadde ngenda dduza oluyimba lw'emirembe naye ate okinyonyodde n'okitegeera kasita avuma oba kasita yenenya nti ate nange nina ennyimba z'ennyimba kati ng'abantu avuwazize Namutamba of course nalwo tolubalira mu national yes kubanga baani bogamba abatwavuwaze Namutamba bwe baba bannayuganda falling short of that olidde mpozi ate okujjako ng'ate omuntu akifunidde mu balala nga baba bazungu oba bakiba colonial si bagwira bwakifunira eyo ekitasoboka mangu kubanga oluyimba luli mu Luganda kitegedde so lulina ate kuba mu Luzungu kubanga ekyo waliwo negundi eyo hado eyo nti sometimes we can't be national mu Uganda kizibu okuba national olw'engeri gye tulinamu ennimi ennyingi amawanga amangi nti gwe kyokola wano kakati eri bakomola abantu embalu buwangwa bwabwe abasebbeeyi simanyi
babeera ku bakyala buwanga w'abasebe abaganda wano bakyalira nsiko buwanga w'abaganda kakati gwe bw'oleeta bino ebibi eby'abaganda tebiri national kati omugisha yakomola omuganda ate ye takomola omuganda takomola si kalombolombo akomola lwa medical reasons okay so okubeera national kintu si kyangu ne chovola n'abafuzi baffe balemeddwa okubeera national kibalema nabo kibalema omufuzi tebali national nasigala ku loko kakati ate abo bangi nnyo ate oba nekyo kyogerwa nti omuntu okumujja mu kyalo kyangu naye kyalo muva mu mutwe abafuzi baffe tebali national si lwakuba tebaagala naye tebasobola because of the infrastructure bakiyita bati ekigambo ekyo si infrastructure oh Lord Jesus Christ on the bicycle bagamba batya anyway tetusobola kubeera national lwaki culture zaffe ekisooka nkulu nnyo ate nga culture ya politics democracy nto nnyo gye tuli wetuna developingira okuva mu culture eri eyaffe culture zaffe ziri enkulu ezikaddiye nti muganda mukyoli olidde tuyingire zino empya democracy tusobole okuba national nti bwenjogerera e Buganda owaacho oli awulira bulungi n'oweera ng'awulira bulungi n'owekalamoja awulira bulungi nga tumaze ffenna okubeera immersed nga twenyise mu democracy nga kyekitugatto naye kakati tulina amawanga amakadde obulombolombo obukadde obutulemedde yes ate bukola bukyakola kati ate ne tuyingizibwamu kati obulombolombo obupya buno obw'education democracy political democracy kati ekyo tuyingiramu kimenyemenye buli obulombolombo obukadde obutulimu obwagumedda kijja kutwala ebbanga kitwala ebbanga lya myaka nga 10 endowooza enkadde ekuvaamu olidde kubanga ebeera mu lulimi ebeera mu nnyambala ebeera mu ndya weekuviiramu n'endya obeerayo okyuse kati omuntu atuula wansi ku lujjuliro wanaayigira okutuula ku mmeeza ku dining nti akasowo akalya ennyama oba akasala ennyama kabeera lwiru kano kabeera ejiika erya supu ebeera lwiru ng'abadde avudde ku lujjuliro Masaka kitwala ebbanga my dear era ojjamu esowaani y'omulabi nti wayenze kantuule wano wenjagala agiddemu kasonda yotuulire wansi ettooke lye liwoome okitegedde okutuula ku dining ne bateekawo obuso kalombolombo k'abazungu okutuula ku lujjuliro n'enteekawo akawempe n'olwaliiro kalombolombo ka Muganda yes kati lwaki onteekayo kalombolombo k'abazungu nti anti kati ke baagala tuyingiremu okubeera national awo katusigale ku loko tosobola kubanga bakutwala eri kakati uliriza gono kati bonooyagala okulemera ku loko nti olina akawempeko kakati abagenyi bazze okukyala bavudde mu Amerika batuule ku dining nze ntule wansi kati ne Japan bo basigala batuulira ddala wansi naye kakati ffe batwagaza okuyingira kiri tuve mu byobuwangwa byaffe tuyingire democracy tuve mu knowledge yaffe folklore waffe tuyingire mu academics owulidde tuve mu awo olwatuuka bannange ne wabaawo mu njabalala tuveeyo eyo elders aba Buganda abakyoli aba Busoga abaki ba senior citizens njogeraku mwe bamwami mukulu aba Buganda abaki mwe kike mwagala tufune bani ife generation yeno wansi the Z jemuleka mwe ngambe ba elders ba senior citizens aba Buganda abakyoli aba Busoga abawa kike mwagala tufune mwagala nga mulama mukakasa nti tulina kuliira ku dining oba tulina in terms of nti tulina kusigala ku byaffe oba tulina oba twagala oba tutwagala tulina oba oyagala oba toyagala birina okuwekakola ki okwetabika
kubanga waliwo abasindika biri ate ne wabaawo n'abasindika ebyaffe ffenna tusindikagana owulidde kati kiki kye twagala mmwe mube muleme kukola mistakes ffe ze tukoze simple mumanye mistakes ffe ze tukoze temuzikola mulondenga abantu nga mwe mubagambye ekyokukola so si bo nga bye babagambye kye bagenda okukola ekyo kimu tumulonde omuntu mugambe nti twagala mumuwe timeline kino twagala nayikondo tujagala mu myezi 2 onogikola tukuwe mu parliament nti ye mu myezi 2 nti okakasa nti ye nebazina basatu nti ye tumuwe mwe bamutabe na magezi ago fete tubadde na magezi ga kulonda muntu ategeera olwengeri ye politics waffe bwabadde ffe babadde batuwa kitole kya sabuni ne tukuwa akalu hafu ya sukali kasaketi ka munyu nakati bakyaliyo abayaya bamuwa sabuni na waya akadudu bali eyo bantu bayaye olidde n'ababawa bayaye ne bebawa bayaye n'abagaba sabuni oyo bafuna obululu bayaye owulidde bayaye nga bujje nkomeza sina bayaye basaba yaye abagaba sabuni bakuwa akalulu oba sukali oba sente bakuwa akalulu toli muyaye oli saba yaye ngoli bwatali mugabe saba gabe nawe toli muyaye oli saba yaye guti omuntu kitole kya sabuni akuwa akalulu nolwekyo tubadde ku muyimbi w'eggwanga abayimbi b'eggwanga abaagala okubeera abayimbi b'eggwanga nze mbabuulira nti tusale amagezi oba musale amagezi mumanye engeri gye mupakajinga ebyo bye mwagala abantu okumanya ku ggwanga lyabwe mu ngeri y'okulyagala mu ngeri y'okulikuza mu ngeri y'okulyongerayo okuba beta okusingako bwe libadde nga ffe weetuli mudde wansi muyimbe ebintu ebikwata ku ffe ng'eggwanga aba abayimbi abantu abali mu parliament abayimbi kiteezi kati wali ani ayimbye olimba lw'ekiteezi nkibuuziza ekyo waliwo issues ezigwawo ne tutabaako kye tuwogera ne mutabaako kye muwogera abayimbi abalokole n'abatali ebintu balina spokesman abantu balina ba spokesman naye tewali spokesman wa bayimbi naye ojja kusanga ekintu nti DP ina spokesman gundi kitongole gundi kina spokesman banka ina spokesman taliyo akachiko tetulina mwogezi nedda mwogezi nga bonolaba enanga ku polisi enanga kyayogera kiba w'abayimbi yono yes kiba fine enanga kyayogera polisi yonna eba ekikoze ekikiriza nti that is what should be said to represent the police ffe tetulina spokesperson wadde national theatre terina nti ekintu kyonna bwe kigwawo oba disaster ng'eyekiteezi tetulina spokesperson ayinza kutukiikirira n'agenda n'ayogera n'aga nti abange ffe ng'abayimbi kati olaba Kyagulanyi yabaddeyo Kazinda Bishop owe Namirembe yagenzeeyo ndowooza oba ne Nabbanja ne Katikkiro wa Buganda ne Katikkiro naye waliwo n'omuyimbi yagenzeeyoko oba muwala yabadde ani linnya naye yagenzeeyo naye nga ffe naffe twandibadde tulina spokesperson waffe kati ku ssaawa eno n'afulumya ekiwandiiko ekikwatagana n'ekintu ekyo as to what way forward is supposed to be taken. Ani president wa UMA kati Uganda Music Association wanji ani president wa UMA mu googling kindly no mu googling mwami mukulu waba sisuubira nti president wachi nze wa UMA no kyendi mugamba nti wabanga president wa UMA owulira oba ofunye akatambi kano
ndoza gundi efulume ng'akakiiko ko bwe katambula kubanga tosobola kubanga gy'oli president nga tolina spokesperson amagezi tumaze akitegeeza gy'ali oba gy'ali oba taliyo nenze nkubuulira ebizibu generally ekireetera abayimbi baffe obutafuuka national. Yes, tetulina voice ku national issues. Tetulina na councillors council eri bayimbi baffe buli omu ayina we abantu abayimbi ne bagwa mu buzibu omuyimbi w'eggwanga bamuteeka batya ku poliisi bamukutte anywa enjaga anti ekyo kye tuyita media n'emukwata ne bamusaasaanya bamutudde wali n'abantu. Lwaki temumufuna mangu nnyo nga tebannamutukwata ku nga ani yandimufunye? Oyogera ku Maddox? Singa oyogera ku ani? Ndi ku Maddox bamukozi naye kye ŋŋamba nti kiri kyonnyonnyodde kati sagala ate mbadde sagala muteekera still one kiri kyonnyonnyodde ekyokugamba nti okumuyita omuyimbi w'eggwanga kitutwalira okubanga structures ezimu mwetuli nga tetuli out nti abamuzudde ali wano kubanga bwe tuba twogera ku linnya Maddox Dene ayinza okuba tali national naye Dene nti singa bano president wa Uganda Music Association babeera bamanyi nti abayimbi baffe babina gye babatwala mu kujjanjabibwa ababawolereza ababakola bwe bati ekyo tekiriyo mu nsi yonna tekiriyo. Ekikulu kye tubaddeko teri ajja kuteekawo ddwaliro lyakulabirira baki ebyo by'abayimbi okulwala ne basonda ssente mbugundi alwadde kati musondere ssente ebyo tebiriyo mu nsi yonna. Bamajangwa ffe tubikola wano feka kubanga ddala tetuwali ffe baani baartist balina nnyo olugezigezi olulowooza nti balina okuyambibwa ekintu ekyo nkimanyi. Tuli wagenda n'ogamba nti buli artist olina okuba ne doctor wo personal doctor wo. Yes, ne lawyer na biki na accountant. Yes, na accountant. Awuli national kati ofuuka national ntoyinza kubanga sente zo zitereka mu bigali noga nti oli national. Ebigali bye bibbe bibeera wansi w'ekitanda ng'osuulamu jegejege oba change olidde bibigali olidde kakati tuba twagala okuba national nina ekibuuzo tuve ku loko tuddewa naye tufune spokesperson nina ekibuuzo atwogerera nga waguddewo omutawaana enkya wajja kugwawo omulala. Nina ekibuuzo ani star? Who's a star? Tabiriyo gundi tombuuza bibuuzo bina. Tebiriyo tewaliyo star. Taliyo star biki ebyo abantu betweyita wano. Michael Jackson teyali star. Star yakuyita star. Michael Jackson teyali star. Erife batugamba mu kitabo ekitukuvu The Morning Star yo. Michael Jackson yali star oba ne? Teyali star. Temumanyi kigambo star kye kitegeeza. Kati do young stars make sense to you oba nedda? Ffe abaffe bano betulina muno mu Uganda. Young stars so si younger se munyenye ento omuntu omuto young star. Yes. So si yanga munyenye. No. Omuntu omuto. Yes. Eki. I'm making kweno generation. Byonna ebibayitamu ebibayisemu bikola sense oba tebikola sense? Tebikola. Kubanga bikola byombi. Bikola sense ne no sense. Byombi bibigatta. Abavubuka b'ennaku zino balina byombi nnyo. Sense ne no sense babigase. Naye ng'ekikulu kyabyo ku byonna kye balina okuprioritize. What are you prioritizing of the two? Which the nonsense and the nonsense. The nonsense and the sense. Which one are you prioritizing as a young girl or as a young boy? Which one you do prioritize is what will determine your tomorrow. Which one are you prioritizing today? Kwebye bibiri kubanga byombi mubirina. Owulidde? Obugwagwa n'obugunjufu mubitambuliza wamu. Ndoza nkyogere bwinti. Since ne no sense ndoza obugwagwa n'obugunjufu byonna babitambuliza wamu. Naye nga kikulu kiki ky'okulembeza mu myaka gye egy'ekito? Bugwagwa oba bugunjufu? Oba okulembeza bugwagwa? Otulabyeko. Zikusanze. Bagamba abazungu nti life begins at 40. Katukulinde kwana. Olabe ng'otunula oyogera wekka mu kkubo. Ogenda oyogera wekka mu kkubo. Abaana oba banyi obuugi. Tunajwa
boba ebbula ennyanja balyandye ng'oyogera wekka nti olwana gaweze life etandise abaana ngula sukaali banywa munywe olino mu kkubo wekka bandimukoze ekisukaali ambe yamanyi anti olwotabuse anagiweze wakulembeza bugwagwa mu bulamu bwo obuto kati oyagala ogunjuka wa kakyamamamera owulidde abavubuka waliwo enjaga waliwo katugambe kanjiyita enjaga katugambe ogenze mu katale mulimu enjaga n'amenvu gwe n'ogula enjaga omulala n'agula amenvu nga mwena mwina emyaka 18 kati omu priority ye njaga omulala priority ye menvu kati ali amenvu oyinza okwesanga ng'amalako okusinga ow'enjaga enjaga ayinza obutamalako okumalako muki mu bulamu bwa bulijjo okubeera kye tuyita considerably successful n'atamalako n'omusanga ng'ali awo nti kiki nti nzimbiira twali awo taata yabeeranga iri ttaka lyonna lyali liri taata waffe yali w'amaanyi nnyo nti ate gwe kati newoli wali waffaawo nti kiki ali mwaga akyagamba awo wali waffa wali wammwe kati oliruddawo kale ebintu ebyo bwe tubiraba ne tubikenga ne tubyetegereza ne tubitegeera bulungi abavubuka mwegendereze kyokulembeza leero oba kuwagala njala oba kweyerusa oba kwambala oba klabu oba chachi oba kyokulembeza leero oba kusoma isaawa zino kyokulembeza kyekijja okudetamininga enkyayo kikyo kyokulembeza ogenda mu katale ogula ki njaga oba menvu bwogenda mu bbaala ogula ki bia oba soda so byombi babikola the sense and the nonsense yes balina byombi abavubuka b'ennaku zino ate nga balowooza bituufu they normalize the abnormal abnormal antikali they normalize the abnormal yes kakati bwe bakola ebyabwe bya nonsense ne sense balowooza biri nnomu omuntu n'oyimuka n'otandika okuzina amazina amabi ennyo n'oteeka akabinako mu bantu n'okanyenya n'okakola bwotyo kwegamba gwe n'olowooza nti kiri nnomu ate naawe n'okiwolereza nti kiri nnomu normalizing the abnormal kakati awo be bavubuka abaffe ebisobo balowooza bituufu ebituufu byebisobo ukitegeera bintu babikozebwe bati bw'oyogera ekituufu nti ekyo si kituufu tetuyingidde majangwa syndrome anti ye majangwa syndrome ate kaakati biri ne mu bakulembeze bennyini bw'oyogera ekisobo ng'aga nti kituufu bw'oyogera ekituufu aga nti kisobo bagamba nti oli yabba siringi 5 oba mwami oba yabba oba teyabba nze mbiwulira nange buwuliza nti miliyoni 5 ate abamu bagamba kituufu abalala kisobo abamu banomalizinga abunomu ddala nti nguzi bano ne bakinomalizinga nti kituufu temutwepankirako oli omusajja aweereza nnyo kwabalala nti abapaana mubbi corruption akati awo olaba akavuyaako kwegamba eyo gye tuli n'ekibuuzo gyendeera kubuuza nti tulaga wa saagala nze kubuuza kibuuzo ekyo nti gwe naani ogenda wa naani biringa bino ebyamatieni mbuteekako beerako bakuwa ssente bani bali bannyoko baganda bajja kuyamba gwe bakuwebeerako ow'obwereere paka last kyakala mbiire muganda wo mwannyoko nti yajja kukolerera gwe oleka oli akole ssente ze naye nolaba azitaddeko bwakyakala kati nkuba wonna ayogera ki tewali muli muti eyo yetuuladde eno mbadde mu saluuni byebyo nolaba kale noga nti laba oyo ali national
naba abawala basiba bu saloon nga bakolako enviri tebali national. Mubuufu obwo bwennyini mba nimbyo bwe ngamba nti nyongereko. Toyongerako kubanga tolina kyakwongerako kubanga oli mu generation eyammwe genzi simanyi biki. Temulina kye mumanyi, temulina kye mwagala, temulina kye mutegera, temulina gwe mutya. Ke kabi akabalimu ekirungi ekibaliko advantage ye mulina temulina kye mutya. We normalize the normal. Temulina kye mutya kye kirungi kyokka kye mulina. Twasalawo. Temutya. Mitima mikalu. Mitima mikalu bwegamba. Bwabaawo akantu konna ak'okulwana mujja kulwana kubanga temutya. Temulina gwe mutya. Tubaagala nnyo abalabi ba Dream TV buli kadde ke musalawo ne mutuwa eyo yonna gye musinzirira mu madiiro gammwe mu ofiisi yonna gye muddukanyiza emirimu gyammwe ne mutulaba wano ku Dream TV. Linnya lyange nsigadde nze Nantongo mbadde ne mwami mukulu Alex ku programu abalungi be basinga obungi ababi mu ggwanga. Mwebale nnyo nate mwebalire ddala mweraba. Mukisa.